ujja kumenya kwanda Rose Media ujje nkwaniza nakola nkabaze n'umujja najjo tusakengala omukwana subscribe nze tuyanzege ate nabana we subscribing ontera ko notification abera ngofuna video mubode amawulira galo banange ga mwana mulenzi Mw.Lugonvu Frederick ono ngabadde musomi wa mawulire ku Babasa Telefina ng'olunaku lwaliro asiibudde mu butongole ono nabadde mukwano gw'abangi naye akakasiza nti yeeyongedde okukola ebintu ebirala tatuwulidde wajja agenze naye nga ffe wano ku Under Rose Media tumwagaliza mirembe era nga tumusabira yonna byagenze okukola mukama bimuweeremu omukisa abadde musomi wa mawulire mulungi nnyo era nga abadde ayagalibwa nnyo abantu bonna yogayoga katukusabire mukama kuteeremu obwangu ate nno omusajja yavuddeyo yeetondera President Museveni n'amugamba nti no yakozesebwa ab'oludda obuvuganya era nga muno akakasa Nuupu nti baamusuubiza okumuwa ssente olw'okuguluka okwali kufunye accident bw'atyo n'avaayo n'ayogera nti gavumenti yali emutuusizaako obuvune basobole okumuwa ssente ze bataamuwa ezo nno zaali mmeka miliyoni emu eya Uganda era nga avuddeyo ne yeetondera gavumenti n'asaba President Museveni amusonyiwe ku ebyo bye yamwogerako era n'akakasa nti ne drone zino ze mulaba eziwamba abantu ba opposition bye bazikozesa so si gavumenti omusajja avuddeyo mu lwatu n'abalaga ebiwundu by'alina era n'akakasa nti Nuupu oba opposition be bakozesa drone ne bawamba abantu ne batuusaako ebikolwa eby'obutujju kakati no kirekawa Munnayuganda kyewuunyisa bannange okubanga ebyobufuzi abantu batandise obbizanya mu ngeri bwetyo lwakubanga baagala okufuna ssente era tetumanyi musingi ki gwe basimira abaana baffe kubanga kati kino kitegeeza nti omutuufu n'omukyamu tewakyali amumanyi ate ne tubali tulyeko oyo omusajja nga atwewuunyisiza ate omulamuzi omukulu Julia Sebutinde akola mu kkooti y'ensi yonna Omunnayuganda omukyala omubwati n'akawangamula bw'avuddeyo n'awagira Israel ku musango gwa South Africa gwe yaloopayo mu kkooti y'ensi yonna ng'agamba nti Israel ebikola byekolwa ku Bapalestine bibi nnyo bataddewo genocide bali mu kutulugunya abantu era nga South Africa egiroopa mu musango guno ng'egamba nti bye bakola bya butujju bya genocide babikomye era bayiriyirire Palestine balekeraawo okubatulugunya wabula abalamuzi bonna abatuula akakiiko kano baavuddeyo ne bawagira South Africa era nga balonze bagamba nti Israel nkyamu wabula ye ono yekka omubwati Omunnayuganda omulamuzi yavuddeyo n'awagira Israel naye alinga alaga nti ebikolwa ebya genocide bigende mu maaso kakati noono kyatuleetedde kibi nnyo kuba abantu bali wali batusabula bagamba Uganda yeewuunyisa ate era ayinza atya obutalonda ng'awagira South Africa ng'ate ensi nginaayo eya Africa era balese nga batusabula bubi nnyo wabula Bannayuganda abamu bavuddeyo bambi ne balutendereza oba ne bagamba nti Uganda bo tebali bwe batyo Abannayuganda tebawagira ekikolwa kya Israel wabula nga bagamba no yabikoze ku lulwengo omuntu balina bye batangaza bambi nga bagala ensi yaffe obutasiigibwa vu oba nfufu olw'omukyalo ono ebyo byayogedde ebyavumiriddwa abantu mu nsi yonna ey'enjawulo wabula tubadde tuli awo generations omukyalo omwali ku TikTok okwo alumba nnyo Kyagulanyi amwogerako ebigambo bingi buli kyakola n'avaayo n'akikolako video ng'akikuba kakati nno n'abaana bo ku TikTok nabo batandise omuddamu ng'egye bivuddeko omukyala Anti Kaduka yavaayo n'amusabula mukaawo olw'okuba alina ebigambo byayogera ku Bobi Wine ebitaamusanze kakati no waliyo ne Kadaama amuyingidde olunaku olwaliro n'ajjayo ebyama bye byonna n'ayogera abaganda be bonna n'ekika kyonna gy'ava ogenda kubanga obiwulira kakati naye balabika bamutandiseeko bajja kumusabula ajja kubanga akiwulira ate ye Lumbuye avuddeyo n'aleeta bwino ku bubbi bw'ettaka obugenda okukolebwa ku Bannayuganda oluvannyuma lwa minisitule okuvaayo n'egamba nti no Bannayuganda batwale ebyapa byabwe mu post office babiteekeko endagiriro ekintu kyawakanya ennyo era agambye nti kino kigenda kuleetawo obubbi kubanga baagala okumanya baani abalina ettaka mu Buganda era baani abalina ebyapa era ngeri kijje banaabibogera kubanga obiwulira mukwano nga bwabirambise kamutere video zonna nga bezigenze mukama omulungi akunkuumire beera bulungi mukwano bye bye munzikirize ntwala omukisa guno okubategeeza nti Ssentongo Frederick Lugonvu asomye amawulire ge agasembyeyo ku BBS Telefine yaffe era nzikiriza nti emmeeza eno oyinza obutaddamu kundaba ku BBS Telefine nga njituddeko okusoma amawulire okujjako bweganabanga gansonga kusoomoozebwa gye kw'amaanyi naddala ng'obadde omaze emyaka egiri mu 3 ng'oweereza ekitongole ky'amawulire naddala ng'oweereza Obwakabaka tebibeera byangu okukkiriza nti ddala kati mbasiibula mu butongole emyaka 3 negatta ku BBS Telefine neyanza omukulu ono ye atukulira ye producer w'amawulire ageesigika
gyotabadde ne gambuuze njagala kwebaza tiimu abaliwo obudde obw'ekiro tubeerawo batono olw'ensonga nti sikadde kangu muganange muyanja njagala basiwulo omusajja ono abadde nnyo ku sound mwana wa taata mu IT eri abadde tavaayo okulaba nti oba oliawo mbaweereza bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala temumpisiza bubi. Mr. President, ebintu byonna byonna ndakukobera buli kimu bonna oba ompayire chansi okwogera ku niiwe. Mr. President, ninza omuvubuka gwe baata alijja okujja mu nsi yoona yoona okuwa obujulizi nti mu Uganda batuluguna abantu. Mr. President, ndiniiwe tujja kujja njawa obujulizi ndidi ebintu byonna byonna opposition bye bakola. Mr. President, nsaba security erijja okunambaku okunkuma kuba ebigambo bino ndibyogera nti bannamawulire ebintu bino boona gye bali bibiwona. Ekiyiiraku TD bwe liba nga neidame lyange ndikulamira wano Mr. President. Oidife wetuyidda gye muli twakoba nti tukyuse bamala batuyita batukoba nti gavumenti nebayise. So Mr. President, drone dobona editwala abantu drone edo dibamu opposition. Mr. President, ndikusaba baba nenda kwogera niwe nja kukobera ebisingaku kuba wano wendi kino ekiseera ekyokukobera ebigambo byonna byonna neyanziza baba boba nga ondikiriza okunsoniwa ndidde mumaiso go nfukamire baba. Okugulu kuno kwe nalaga mu mawulire ndikwenda mbasumulira okugulu kuno aye temwesika nenda mube bagumu oti ni basoja. Nina muganda wange muto Bashiri yena nali naye ayo olw'okuba nti ye mulwaire mulese emberi. Aye muto Bashiri mama songa osobola okundikiriza yena yandidye wano. Okugulu kuno yali accident tiyali tocha. Ayo olw'okuba bana buli muntu ayenda kuba bulungi. Omuntu bwakukoba ife tumala emyaka togemye ku kakayire. Ayo omuntu bwakukoba nti njakuwa kakayire muba mulowooza ki? So kugulu kwange bwe kuti bwe kuli lino yibwanga mu buliri bona bankobye balijja kuntamu ebyuma aye buli lunaku mbayire ndi kuvunda olw'okwekweka. So Mr. President, I'm so sorry munsonyiwe kwebyo byonna byonna ebyaliwo nkusaba kwetonda baba. It's only Uganda that has supported the genocide of Palestinians in Gaza. And now everybody is pissed off about Ugandans and Uganda as a country generally. But you guys, you forget, we Ugandans, we always come out and cry to the international community not to support Museveni. To stop supporting Museveni by any means of support, financial or physical. You never listen. We always come and cry out how the guy is a dictator. He took over all the government sectors. The judiciary is under his armpits. The legislature is under his armpits. Even the independent government sectors like the Electoral Commission. He can only appoint those who can listen to his orders, not to do the job as he has to be done, or for Ugandans, but only to his favor. I'm telling you this. Museveni came in power after killing 500,000 Ugandans. So never think that he can care about the Palestinians. We Ugandans, we stand with Palestine. We Ugandans, we can never stand with genocide. We can never stand with bloodshed. The government is run by the dictator, so they do everything in support of the dictator. Nothing is done by we, the Ugandans, or our kind of opinions. No. And I'm warning everybody who wants to visit Uganda. Uganda is not safe right now. We don't have enough surgery for our own people. So what of you? We don't have enough medical facilities for our own people. So what of you? We don't have enough food for our own people. So what of you? Stay in your country. Uganda is not yet safe until further notice. Until further notice.
A Sadaman Makere. Oba leero omuntu anaayebaka ku tulo. Tuneebaka. Muwala wa Hajjat. Malaysian girl. Olioti. Enege gy'otuvuga mu speed ku app eno. Engeri gy'oyogereramu bubi eno oyinza okulowooza nti yatwala maama we South Africa emyaka gyonna gye yamalayo ng'anyeenya ensasi nga musawo Muganda. Oyinza okulowooza Bobi Wine ye yamutwalayo. Oyinza okulowooza Bobi Wine yakugamba genda ozaale obwana obuleeta obusuule wamu. Oli eyo okola osindika naye obwana bw'obulabika bubi bannange. Nze wemberedde Uganda nawutunuulira nenga nayeeraba bannange. Oyina muganda wa Hadija si kyekyo ali kata ali bwa cleaning era Bobi Wine yamutwala. Nawulira ng'ogamba abasajja tebawasa bakazi bataasoma. Abdala yamala kyakumeka ye. Government erungamisa nti buli munnayuganda alina ekyapa asitukire mu mbagira wagende ku post office bakiteekeko address oba endagiriro. Kino kigendereddwamu okuyamba ministry y'eby'ettaka okwogezeganya obutereevu ne bannannyini ettaka batuufu singa babaawo embeera ey'okumpanya ettaka. Akulira post office James Arinitwe. How are you, Mr. Arinitwe? Hope you are doing fine. So you think Arinitwe, we Ugandans, we are so hopeless and we are stupid because your name is Arinitwe. Go and eat your mother something. We follow the constitutions and we've been there and we shall be there and you leave that office forever. Mukulu Arinitwe, gobo tulaba kama tuba nayo na mutuyita basiru. Buli kintu kyonna ekirina okuyita ekikwata ku munnayuganda kirina kuyita mu setteeserezo w'eggwanga kye tuyita parliament ekiyita mu constitution. Minister of Lands n'ettaka lya bannayuganda lirina amateeka agalifuga agatali gammwe basserwajja okwoota baagala okubba bannayuganda. Tukimanyi nti bajjajjaffe baasooka okufuna ebyapa tebabifunira mu post office era information ebikwata babifuna mu post office. No, this is your nonsense. Mwagala okumanyira bino kati wuliriza munnayuganda. Ku Sunday ngera ku z'omwezi 21 omwezi guno gwe tulimu gwe tutannakuba nnyuma abantu bano wammanga basinkana omwali Minister Sam Mayanja omusajja Omunyarwanda, Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja, omwali Salim Saleh Kisawovuga, mwalimu Muho Museveni, mwalimu Nabakoba ne Janet ne batuula okuteesa butya bagenda okutwala ettaka lya Buganda lyonna erisigaddewo eri abantu abeekuumye nga tebamanyikiddwako wa webali ebyapa bibiri luddawa n'amataka gali luddawa. Mumpulira bulungi okuba meeting yatula ku Sunday ataka saa 10 kati mumpulirize bulungi ekigendero. Omusajja ono mukulu bayita Arinitwe agambye nti tulina okufuna post office address tufunemu information ekwata ku byapa byaffe nga ddirwe kyali kibaddewo tekibangawo. Ekigendera kya vidiyo eno baagala kuddira okufuna direct information ne contact n'okumanya ebyapa bya bannayuganda bali mu Buganda bakyalina amataka bali bameka era bali luddawa era amataka gano gali mu bitundu kiwano. Museveni ayagala kutwala ekibuga Kampala, Mukono, Wakiso, Mpigi, Masaka, mu byonna Buganda ayagala twala. Naye ng'eki kyamusiri ayinayo be tuyita ba absent landlords ne ba silent landlords nga abo tebamanyi ettaka lyabwe liyita luddawa ani nnyini lyo tebamanyi kikwata information tebagirina. Kati kye baagala okukola baagadde bakozesa advantage olw'okuba tebasobola bannayuganda basiru nti batandika okugenda bagule post address mufunenga information. The moment bagenda kubuuza ettaka liri mu kitundu ki buloko ki what byonna biri mu post office addresses kigenda kuwa access ku Museveni n'abakooba n'ababbi b'ettaka okumanya ettaka lye badde baagala olalongo bani banyiri bali luddawa. Kati mukulu Arinitwe Yosef Bahabulwa Janet Kembabazi n'abakoba Judith n'abala abagwa mu kategori njala bategeeza bamaama ne bataata ettaka teririko mipiira era ettaka tebalitwalira mu nsawo nga waleti. Ettaka eryo ligenda sigalawo ne bwe munaalikyusa ne muliza mumala biseera. That is a total wastage of time. Munnayuganda tekakutanda n'ogenda n'ogulawo akasanduuke ka posta togeza ekyapa kyo n'ettaka lyo oba oliwaddeyo.